nga nti ye Museveni we yajjira wano nga n'ebyokwambala essuuti tabimanyi, eraga nti ekyamuweesa Kawanga Ssemwogerere, kubanga Kawanga Ssemwogerere yali Minister Foreign Affairs, yeyamba okuyiriza Museveni okwambala essuuti kuba yali akibaddemu. Lukwago bw'aba alwanyisa Museveni ne wavaayo akabaluwa ewa Salimu Sale nti okolagana nabo, ekyo abantu bakugjamu obwesige. Kino kyekyeyongedde okweyoleka ne Mwami Yusuf Nsibambi we yatugambye nti luno lwe mundaba si lwensooso okugenda wa Mwami Museveni, bulijjo tusinkana. Alright, nate nkwaniriza SML News Yugi. Nze Simon Muyanga Lutaya sa omukutu guno tubeerako mu nnaku ezimu nga ngezaako mu budde buno kasita ondaba nga ndi nzekka tetuli ne bannange. Olwo kiba kitegeeza nti ndi ngabana endowooza yange n'eyo endaba yange ey'ebintu, oba oli awo tukkaanye oba tulemererwe okukkaanya. Saagala kuwakana nti sikaddiye nkaddiye, ate okimanyi nti omulimu gw'abakadde kwogera kuwa magezi. Balaba nga mirundi egisinga nga ndi baana bange mulaba ensonga eno, baana bange mulaba ensonga eno bwe ndigenda bwe ndikola bwe ndi. Kale tonnenya okwogera, mbeera njogera. Abali ebweru w'eggwanga mbalamusizza. Njagala babula nti Uganda enyuma nnyo ennaku zino, naddala mu byobufuzi. Nange ku mikutu kuno mbeera mbagoberera nga ndaba bye mukola, kulaba bye mukola n'obubaka bwe mutuweereza, message zammwe mba nziraba. Abamu ababeera mu live chat tuba tuwuliziganya era tubeereyo abo nsobola okubaddamu instantly as messages come. So when we premiere shows zaffe esinga obungi, even this, njagala tubeere ku live chat tukkaanye ku nsonga. We agree to disagree, whichever it is we must exist. Abali ebweru ensonga gye tulina mu Uganda sabbiiti eno y'abannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti abaasituse sabbiiti eno ne basinkana omukulembeze eggwanga no eryaffe General eyaganyuka Yoweri Kaguta Museveni. Babadde nno bawera. Sijja kubamalayo bonna. Mwabaddemu omukulu Latif Ssebaggala, yali member of parliament owa Kawempe eno, Kawempe North, kumala ebbanga. Mwabaddemu Moses Kabuusu Wagaba, oyo bwe twazirunda kubanga twakola ffenna ebbanga lyonna linamala ku CBS. Yali munnamawulire kusooka ng'agaweereza okuva ewala, yabeeranga eyo Galangala, I think that's the place. Nze nga ngaweereza okuva ejjinja. Oluvannyuma ne tusinkana nga nze nze okubeera omukozi akolera mu company staff nga ye akyali ku obwa abayitanga baani ba reporters, up country reporters, correspondents. Kale twakola ffenna mumanyi
manyi Wagaba era obudde obwo twali ffenna nga tuwagira nnyo DP, oluvannyuma ne tuwagira nnyo FDC. Awo nakoma bwe yali agenda mu PFF mwali kati saamanya naye simunenya, twali twayawukana ye bwe yagenda nti waage genda ogobe naye nze nkooyo ogoba empewo. Ate oli mu kabuusu nze nkooyo ogoba empewo, kye tugoba si kiraba. Genda oyongere okugoba. N'agenda eyo n'atandika okugoba. Ali ne PFF n'abalekayo bonna ne Harold Kaija nga no struggle, you can't give up. You know, nemugamba nti Kaija nze si struggle nginoonya bunoonya sigiraba. Bwemba mugiraba mugindage, nze sigiraba, tugoba mpewo. Nemba ebyokulabirako ne mbagamba nti bwe tubanga ddala tuli mu struggle nga opposition yesobola okulaba wali opposition omulala nesimbawo omulala, kitegeeza kitulwanyisa si kyekimu. Bwabanga abakira municipality basudde Ssemujju Nganda nga balese mukwano gwange George, I think ye Musisi Mubiru Musisi, nga tetubakanyiza nti bano bombi nga balungi, because both George that lawyer and Ssemujju are good. Abantu abali serious nga bali mu struggle bandi badde balaba ngeri ki gye tusigaza abantu abo bombi. How do we play our politics and have both Ssemujju Nganda and George Musisi in service? Because they are all good. In fact, Musisi yasikidde Ssemujju mwangu nnyo ate eri abantu ba bulijjo okusinga Ssemujju Nganda. Musisi is a rich. He's an easy rich person. I hope I'm not offending anyone by saying that. Naye ng'oggyeko kuba nti Ssemujju Nganda abantu bamanyiza amaaso tibamwagala n'ebigambo byadde ayogera. George is not a bad guy. He's not bad. He may not be as eloquent as Ssemujju Nganda, but surely he's not daft. Si muntu nti kati yawe yagenda kutegeera ddi ebigenda mu maaso. Ebigenda mu maaso abitegeera. Lawyer mulungi. I think those are pleader n'obupleader ebintu abitegeera. Struggle agimanyi. Era wa kibiina kya National Unity Platform. So both are good. Ssemujju alina ebibye. Is an eloquent speaker, a great orator of our time, an ardent critic of Yoweri Kaguta Museveni. Ssemujju awakanya ebisoboka n'ebitasoboka. I think oba yali akikoze n'akisussa abantu kwe kumugjawo, oba weevu ye yamusinza amaanyi. Kubanga nzijukira Abasoga engeri gye baawummuzaamu Salaamu Musumba, baalaba nti yalwanyisa Museveni n'asukka ku ekyetaagisa okukoma. Era ebyobufuzi bya Proscovia Salaamu Musumba byatandika okuseebengerera olunaku lwe yagenda ku mukolo ewaabwe eyo e Kamuli. Yagenda ku mukolo nga guliko Mwami Museveni. Mwami Museveni yayogera ekitamusanyusa. Salaamu Musumba ne yeekandaga n'ava ku mukolo. Olunaku olwo ebyobufuzi bya Salaamu byatandikira okudda emabega, kubanga abantu ne bayingira ebyobufuzi tusigaza obuwangwa bwaffe. Abasoga bamanyi nti omukazi abeera wansi wa musajja era bakiremerako nnyo. Abamu abenjogera baga nti sha omukazi ye naakola obukola ati ye naye akola ati. Kale from a cultural perspective, Abasoga banyiigira Salaamu Musumba okwekandaga n'ava ku mukolo nga Museveni kwali. Ati yaswaza omukulu yamuleka awo mukazi ono. From then tulwanyisizza okulaba nga Salaamu Musumba adda mu national politics bikyagaanyi.
naye nze sikimugambanga naye ndabanga okuva olwo byempulira mu bantu yandibayirewo yayogera naye ebigambo bikola ebigambo biyita they thought she should have sat and completed that day celebrations. So culturally that was not good. So ndoza ne Ssemujju Nganda, because I don't know, I'm failing to understand ennonda y'omulundi guno kubanga abantu abaali basinga ennyo okwogerera Museveni mu ngeri ey'obukyayi nga balowooza nti bakolera bantu baagwa. Ababiri nali simanyi nti abantu abaagala struggle bayinza okusuula Lutamaguzi Ssebakola, because yalabika nga ali nabo, yali mugumu ddala era nga bw'ayogera yogeza maanyi. Olumu nno yateranga okumpisaamu eggaali naye manyi tegera yange ebyobufuzi, society is different. When you think I will attack, I don't attack. When you think I will not, I attack. So baamusuula. Sinnawulirayo muntu abadde ayogeza bukyayi ku Yoweri Kaguta Museveni n'amulangira n'ab'eŋŋanda ze ne famire ye n'abalangira amawanga n'abalangira obunyuunyuusi n'abalangira buli kimu nga Lutamaguzi. Kale nali mmanyi nti abantu beewaabwe e Nakaseke ebyo bye baagala era musajja waabwe hero. Bamusudde mu kalulu wadde agamba nti baakabbye. Naliko mu kalulu omubbi w'akalulu abaawo ne kyasoloozezza kwatandikira okubba. Kyokola ng'oyagala okulemesa omubbi w'akalulu okukabba kwe kawangula n'obululu obw'omuzinzi. Oluusi magini bw'eba ennene ababikyusa balemererwa kukyuka, naye Lutamaguzi tebaamubba kalulu nnyo. Kyatamanya nti omwami oli yavuganya naye mwami Nsereko ye bba wa Namayanja Nsereko. Namayanja Nsereko, Rose Namayanja Nsereko, Deputy Secretary General wa NRM, si mutene mu byobufuzi. Twayiriba naye mu UID ne mu Democratic Party. Ategera mobilization ne politics mu ngeri y'enjawulo. Giri emirundi emirala yali tavangayo kuwabba biseera. Ku mulundi guno yasalawo n'awabba ebiseera, n'agenda mu kalulu n'akalwana n'akafuna. So jjukira alwanira flag bearer wa NRM ye bba, alwana okulaba nti taswaza linnya lya bba, ate nga kye bayita okunoonya akalulu akimanyi bulungi. Ndowooza Lutamaguzi underestimated this man or manya this woman. If not, maybe Lutamaguzi concentrated so much on the man and ignored that behind this man there was a strong political force, a strong political cadre, Rose Namayanja Nsereko. Namayanja Nsereko is not anything mean to go by. But Lutamaguzi bwe yagenda yalimu omukono gwa Namayanja Nsereko. Mumanyi Deputy Secretary General oyo omukyalo oyo gwe mulaba si mwangu. Omanyi mu gavumenti ya Museveni eno oyagala okwetegereza abantu abasinga okukola obulungi mu gavumenti ya Museveni beba abalina ka background aka opposition, abadde mu opposition ne bayingira mu gavumenti okukola. Lwaki bakola bulungi? Ekisooka balina spirit ya voluntarism. Mu NRM
buli akola ekintu ayagala kusooka kubuuza wa waafuniramu. Ffe ate mu opposition twatambulanga butambuzi ng'olukugamba nti kino kiikino, tutambula butambuzi teri kye tubuuza. Era kyova olaba nti abantu abawagira Bobi Wine abasinga obungi ayinza okumalako omwaka gwonna ng'avuga mmotoka, bavuga pikipiki ne bamalako kampeyini yonna nga tebalina kye basabye, tebalina gwe basaba amafuta aw'okusula oba emmere. Ekyo kikyali kizibu mu NRM, kubanga ate bo olumugamba nti waliwo kino, asooka kulowooza ku allowance tulagawa bwe tutyo. Kati olw'okubanga balina ekyo, bwe beewaayo okukola omulimu bagukolera ddala. So Namayanja Nsereko, mukyala Nsereko Rose alina ka background yako. Weetegereze n'abalala abasookedde eno ewaffe. Nawulira wano abantu nga bakaabira Jacob Oulanyah ng'afudde. Abamukaabirira baali bamwagalira ddala. Was a great man. Naye nze we natandikira okusaka amawulire ku Parliament, Jacob Oulanyah was a strong, uncompromisable member of the Uganda People's Congress. Yali wa UPC ate nnyo. Era simanyi na Museveni bwe yamumatiza kumugjayo. So that orientation we get is an asset. Mwai Museveni has used it very well. So the opposition becomes a training ground for those who join the government. Abasinga obungi ababadde ne badde tebatukosezza, because opposition ekutendeka okubeera selfless, ekutendeka okusuubira ekitono. Do not expect anything big other than the ultimate prize. Opposition focuses on what we want to win. We focus on the destination, not on the backing dogs on the sides. That's the training. Era buli muntu yenna ali ku ludda oluvuganya gavumenti kasita ava ku kutunula gy'alaga n'akyuka ng'atunuulira obubwa obuboggola, n'atunula eno n'atunula eno ng'awaba, abasinga bwe babadde. Kale abamu obubwa obuboggoledde bubadde mirimu, ne bamuwa omulimu n'atuleka. Bw'atyo Lukwago bamujjukira mukyala yani Shifra Lukwago yali mu KCC oba yaliko ne speaker, yakolako ne Lukwago. Bamuwa omulimu mu Uganda Human Rights Commission. Bwe yawulira nti gyegulira nti akabwa ne kamubogola n'agutunuulira, we yasigala n'abalala. Waliwo obubwa bw'obanga olina ky'ogoba, obubwa buno obuboggolaboggola kasaka oyimirira n'okatunuulira n'okamalirako obudde, totuuka gye bakutumye. Obubwa obwo bwatusumbuwanga nnyo nga tukyali baana bato. Bakutuma mu katale, bakutumye ku dduuka, tekaluma tekava we kali nti oba kanaakulumba. Kaba kuno ne kaba kuno, kasita obuwa obudde oba owedde. So never give your time and attention to backing dogs. Saba opposition entuufu bayina ka ingredient yako. Focus. Nze n'ekinaasembayo, oba kyo bakikola batya sinnamanya bwe bakikola. Ni waliwo ekirungo kya assurance loza Dr. Besigye yasinga okituwa, nange ne kintwaliramu ekyokulaga nti ebintu bisoboka, tutuuse. Bannange nno mbabuulira, nze waliwo lwe nalowooleza ddala nti tutuuse mu gavumenti, nga ndaba rale za Dr. Besigye gye twagendanga ne tulaba abantu abato n'abakulu, abakyala n'abaami, abavubuka n'abakadde, ne mmanya nti oba Museveni ayagala nnyo oba katono,
tutuuse ye tumutwala nentuka nga nti ekintu eki naye banaatulangire nga kakasa nti kaakalulu weekali bagenda katuwa tugenda kawangula naye banaatulangirira. I was very sure ekiseera ekyo nga bw'oŋŋamba nti yonno kati izo ennyimba ezo z'owulira nti bayimba nti tuliyambala engule tuli ziri wala tuliyambale tuli in time is not tomorrow kubanga nyambala engule ategeeza leero tunaayambala engule ategeeza nkya tuliyambala engule ategeeza nti tuli wala nnyo n'ekyo kye tugoba tuli. We are talking about time using those three words to determine time. Nyambale leka nyambale engule oyo aba agirina kati tunayambala engule aba agirina enkeera tuliyambala engule aba ali mu December nti atofaayo tuliyambala engule temutya so tuliyambala engule eba eri wala. So kati ate ye Besigye teyatulaga tuliyambala engule yatulaga ng'omusajja agenda nga bannange tulabira ddala nti omusajja agenda abamu ne twekwata n'ebifo bwe twayogeranga mu bukuukuulu sikiro olumu twali najja nankumbi eyo ne ŋŋamba Harold Kaija mumumanyi adde avuganye Nansana ne mwana nti Kaija nze onyambangako ojjukiranga tugenda bwe tuwangula nze njagala kubeera kaliisoliiso wa gavumenti njagala kubeera ayigiggi nambuuza ng'olonze ekyo that's not a political thing nemugamba nti nze kyenjagala abasajja bano abatubbye betugamba nti babbye buli kimu siina gwenyiza kwekakasa kubagoba kubafuna kubanyweza kubajjamu kubasuuza bye batubbye nze mumpanga obwayigiggi full authority nja banoonya ssebo mu biseera ebyo nga njagala bampite n'ayigiggi you people mu biseera ebyo nga njagala bwonsisinkana ompita ayigiggi to be simebwe bulamu bayita ayigiggi to be ayigiggi in the making. Besigye yatuwa orientation ne tulabira ddala ng'ekintu tukituuseeko tetwakituukako. So focus eyaako kembalega nti ebintu ebisatu ebiri mu opposition byebyo voluntarism fe mu opposition osooka kukola n'olyoka obanja mwenalemu osooka kubanja n'olyoka okola osooka kukola kati omanyi bw'osooka okukola n'olyoka obanja gw'obanja ayanguyirwa kuba kyewakola aba yakirabye. Bw'osooka okubanja nga tonnakola kiba kizibu ky'obulaba oluusi bawunzika baziridde nga tebakoze. Kati ka ingredient ako mwami Museveni akamanyi era olw'okuba akamanyi abantu bangi mu opposition abajjeeyo n'abatwala ewe akole nabo. Oluusi mubaga nti baalidde fine of course buli akola alina okulya naye ndooza nti ekibiina kya Museveni tekibeera kuwa bantu bano kulya kibeera kyakugenda kubakozesa abajjemu ekyo ekirungo kye balina kuba ekituufu kiri nti ekirungo ekyo mu NRM kibaddewo mu kalulu kano akaakaggwa abantu banna NRM bangi babadde selfless tewabaddewo nnyo ssente nawulira abeewaffe nga bayomba ssente zajja ku kyalo zaali ntono ddala tekabadde naye buli obulwa abantu babadde bajjanga n'ebisawo bwe bamala campaign ne bazimba amayumba ne bagula amamotoka mu Kano. Of course tewayinza kuba waliwo abaafunye naye batono babbye bwebanga waliwo n'ababbye nabeera baba batono kubanga abasajja ku mulundi guno system bagimyumyudde ng'akasente katambula okuva ku secretariat ya NRM nga kaliko n'ebbaluwa kaliko ne gye kalaga n'essimu y'anaakafuna ensimbi esinga zadde zitambula bulungi paka ku muntu owa wansi ateeko zifuna. Kati zino ezigwa bwewandise obusammambiro oba obukunkumuka bwabadde butono nnyo era abatali mu structure ya NRM abasinga obungi tebaazifunye.
nze ndi mu bukulembeze bwa NRM structures okuva ku kyalo kyaffe ku Muluka, ku Gombolola ne Kakiiko ka district. Sikulima nti waliwo ssente ya campaign yonna eyantuukako, kubanga sinze ssentebe ku bifo ebyo byonna bye nkubalidde ku mitendera. Sinze ssentebe ensimbi bwe zizzenga zibadde zijja bweti nga za ssentebe, basuubira nti ssentebe kabamuwa n'atukolako. Ssentebe teyatukolako, tesalina ssente z'oyinza kubanja. I have never. So ku mulundi guno aba NRM bakozeeko emirimu gy'okuwagira n'okuyuwirawo omubiri ekibiina kyabwe nga tebagabanye. Ekyo kipya kibadde mu opposition. Kale mbadde njala kubalaga ebirungo ebiri mu opposition. Era omuntu yenna ali mu gavumenti bw'obanga ddala otegeera oyagala ggwanga lyo, toyinza kuwalana bali mu opposition oba okubayigga, because these opposition political parties are a good training ground for people who serve in government. Some have gone into civil service, others have ended up in political appointments, and they have performed well. I can state without fear that many of the people you talk about in Mr. Museveni's government, nga olaba nti bakola bulungi, have roots in the opposition. So ekyo ndowooza muganda wange Lutamaguzi kyataabala nti bano batulimu. Namayanja Nsereko yamwerabira ntwali naye Rose Namayanja twali naye mu UID ne mu DP. She was a solid woman and a great mobilizer among the youth. Museveni n'amugjayo n'amuyingiza, yamuwako obwa minisita, saawa eno ye deputy secretary general, ye myuka wa Ssaabawandiisi wa NRM. So bwe ntyo bwe ndowooza how Lutamaguzi went out, because I highly expected him to return, because I thought what he was his people. Era Lutamaguzi yatusomesa n'atugamba nti abakulembeze bafaanana abalonzi baabwe. Ndowooza mu kikyo yatugamba nti abalonzi benkanankana n'omuntu gwe balonze. Olaba ekika ky'omuntu gwe balonze omanyira ddala nti abo be balonzi. Nali mmanyi ekyo akimanyi. So I believe nti teyamanya balonzi be. Ssemujju Nganda nkyalemereddwa okutegeera kiki ekyamusuula, naye ndowooza nti oba oli awo abantu baatuuka ne bakoowa criticism ye ku Museveni, kuba waliwo omuntu nga naye akisussizza, kuba Ssemujju Nganda yalondola Museveni ne famire ye, n'atuuka n'atubuulira ssente Museveni z'akosa mu kugula obutungulu na byonna bwe bityo. Oluusi wabaawo ababinyumira naye wabalaga nti kisusse. Kale sikakasa, naye nkyanoonyereza, I'm still interested in okutegeera abantu b'ekira. Kuba singa George Musi yali wa NRM nalinga nti yabbye akalulu, naye wa Nuupu weevu saalabanga weevu eri teyaliiwo weevu ey'amaanyi. Era kyobola nti abaka palamenti omuwendo gwakendedde, Nuupu teyawezeza be yalina ku luli, weevu ku luno teyali ya strong. Kubanga mbambuzi oba yawona weevu eri ey'amaanyi, ate eno weevu yali emukuba etya? So I do not know, but I try to investigate. I am interested in knowing why did our people dustbin Ssemujju Nganda. The same with Erias Lukwago. Bannange, akalulu kali aka 2021 Lukwago yakasinga n'obululu 21,000. Lukwago yafuna obululu 21,000 egy'abanna Kampala. Ndowooza kye bayita landslide. Lukwago y'omu ku bantu amanyiddwa obulungi abateerya ntama abawakanya mwami Museveni.
naye bannakampala badde engabo ya Kampala era nali ndowooza nze bali mwezo mukwano gwange namukyazaako ne ku mukutu gwaffe ogwa SML News naye nali sikisuubira nti bali mwezo asobola okuwangula obwa meeya Lord Mayor mu Kampala neesigamanga kuba nti Kampala ayinamu nnyo abasiraamu bangi in terms of population bangi. Ekyokubiri neesigamanga nti ayina abasiraamu bangi naye ate abalina ssente mu Kampala abagagga abasinga obungi abalina ssente nga bazigaba. Mark my words, tulina wano abagagga abakuku abazirina naye tebazigaba naye abagagga abalina ssente nga bazigaba abalina omutima oga nti kale kwata miliyoni zino ogenda okole basiraamu kale nali ndowooza nti bonna bajja kulwanira Lukwago nga musiraamu munnaabwe. So Lukwago yafuna obululu emitwalo 21 ku mulundi guli, ku luno yafunye obululu emitwalo 4. That margin is too big. Tuyinza kulooza nti bamubbye abantu 21 bw'oggyako emitwalo 4 wasigala abantu emitwalo 17. Abantu emitwalo 17 bonna abaawa gundi akalu ku mulundi guli, ku mulundi guno badde bamukooye. Sikitegeera Lukwago yagenze atya? Kiki kyanyizizza abantu? Bannakampala baga nti badde tebaagala Museveni ng'ate Lukwago abadde alwanyisa Museveni baamumye batya obululu? So ne baleeta bali mwezo. It is important that in the aftermath of this election we analyze, because cadreship opposition, bakada of opposition, the anti-Museveni, the fierce anti-Museveni critics were dropped by the very masses that they claim to represent or fight for. Where is the problem? Tugambe nti weevu ya Nuupu yayisizaamu bali mwezo. Neluli weevu yaliwo ate ng'eri strong. Era ku olwo ne Nuupu teyawagira Lukwago. But he defeated every force to win. What did Lukwago do to lose all that margin of support? We must find out. Sikitegeera naye nze ndowooza ku Lukwago era nga bwe ndowooza ku Sseggona nti oba oli awo oluusi bw'okola ekintu ennyo abantu bakikoowa. Nti Lukwago ne Ssemujju abantu ababadde balaga nti bakambwe nnyo ku kubawo kwa Museveni. So bwe tuba nga tuli serious mu ggwanga lino tuzimba demokrasiya, tuzimba bakulembeze, tetuyinza kubuusa maaso nsonga zo kubanga ffenna tukkiriza abali mu gavumenti n'abali eweeru waayo nti Ssemujju Nganda ne Erias Lukwago they are not, si bantu bolooza nti you can dust bin them n'obasuula busuuzi eyo babeere eyo n'otambuza eggwanga. We need them. Ladies and gentlemen, we need to build leaders on both divides, mu gavumenti ne mu opposition. We need them because if tomorrow opposition takes power, it must have leaders who are reliable. Bwe kitaba ekyo tugenda kusigaza gavumenti nga n'opposition bw'ejjanga bw'eyagalira ab'NRM be basigala bakoleramu. That's the same thing that Museveni first bwe yajja wano bajja tebalina bakozi, baali tebalina gwe batendese. Bonna abaava mu nsiko nga bw'obawulira bonna baali tebalina kye bamanyi ku how to run a government. Era Museveni bwe yajja ab'opposition be yasoosa.
ono Specials Awandika Kazibu yali vice president we bwe mba mujjukira bulungi yali muwala wa DP. Ba John Sebala Kizito abaali aba DP bakola mu government ya Museveni n'abaana obwa minister. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yali mu DP yakola mu government ya Museveni. In fact waliwo eyanyumiza sorry to sijjuke wakituufu oba nedda yanga nti ye Museveni we yajjira wano nga n'ebyokwambala essuuti tabimanyi eraga nti ekyamuweesa Kawanga Ssemwogerere kubanga Kawanga Ssemwogerere yali Minister Foreign Affairs yeyamba okuyiriza Museveni okwambala essuuti kuba yali akibaddemu ate nga tekyewunyisa kubanga bano bannamagye yunifoomu zaabwe ozimanyi. In fact ennaku zino baakafuna ku yunifoomu ennungi olaba nga bambala ne banyuma balina nga ebiyunifoomu ebyamadowadowa babyambala nga bwe baagala naye leero mbalaba basiba amapeesa bulungi ne banyuma. So baava mu nsiko nga tebamanyi gavumenti bwetambula. This is the honest truth. They did not know. Ne basembeza abali mu opposition banjira tunula gavumenti eyasooka no ba Dr. Samson Kiseka baani bonna they had political orientations elsewhere. Abamu baali ba UPC, abalala baali ba DP n'ebiina ebirala. Bamayanja Nkanji, abaali aba Conservative Party mu mulembe guli bakola mu gavumenti ya Museveni. Diomara Tubos. I can count numbers. They were not. So Museveni n'abaleeta n'abatendeka era bayamba nnyo mu kusetinga gavumenti. Bano babidandisali baali ba UPC. Ndowooza ti bajjabberi bidandisali baali ba UPC. Ono jjajjaffe ali muwaabe kirunda kiva ejjinja baasooka kubeera mu ne batendekebwa. In fact ate gavumenti ya Obote n'abala kye basinze ku ya Museveni ate yo yanoonyanga abantu ne basindika n'ebweru okutendekebwa badde baweereze wano. Many of those bawulira nali ebuyindi naye ne balyoka bajja wano okufuna obwa minisita baafunanga that training and orientation. Simanyi oba ne Museveni akikola. Sinabe nkubalira nti ono baamusindika n'agenda n'okusoma. Abamu ndaba bagenda ebweru basoma ku ssente zaabwe naye wali kyalinga kya gavumenti ne basindika bakintu musoke babuuze. Bano babidandisali ba kiva ejjinja waliwo omulaba muyita bayite munobwa I think nebidandisali waliwo wano abantu abayogeranga oluyindi nga bamanyi okwogera oluyindi babasindikanga ebuyindi ne basoma ebyenfuna ne basoma ebyobufuzi ne batufuga. Kati tetukyakikola naye nga kyetaagisa nnyo okuba n'abakulembeze abalungi ku ludda oluvuganya gavumenti n'abalungi mu gavumenti so that ekiseera kyonna embeera bw'ekyuka ne weesanga gavumenti eriwo bano abalinga ku opposition be balimu basobola kuba ne kye bakola. Bwe kitaba ekyo bayinza okujja nga ba-opposition nga tebalina bakola mirimu ate ne baleeta aba-NRM. Nagamba nga abantu bulijjo nga mbaga nti nesunga obwayigirira ne baŋŋamba waliwo yaŋŋamba nzijukira eyiganga yaŋŋamba muyanga olabika tumanyi kye bayita gavumenti. Okimanyi nti gavumenti ya Besigye eyinza okujja n'otabamu na kifo ne bakuyitako ate bali abaddemu NRM nga betukonjera ne bafuga. Kisoboka. It is possible. Therefore it is important to find out abantu baffe abo lwaki baabasudde. Bannayuganda bagamba nti bakooye Museveni ate bano abakulembera okulwanyisa Museveni lwaki tebaabawadde bululu. Abantu babiri bateekwa kirowoozaako. Abaagudde bennyini bateekwa okwekebera naye n'abali mu opposition outside tuteekwa okubuuza nti lwaki amagye ga opposition buli lunaku gongerako endeera. Twagenda mu struggle kyeno nga buli lunaku ettabusse abasirikale baffe tugenda kusigaza one to fight. So ndowooza nti Lukwago abantu baakoowa engeri gy'ayogera ku Museveni. N'akabaluwa ka General Salimu Sale akaafuluma nga kalaga nti bulijjo Lukwago afuna obuyambi ewa Salimu Sale. Omusajja n'akawandiika mu mukono gwe tekaali type n'akasayininga n'ateekamu n'akootinga ne Bayibuli.
n'amugamba nti nze abadde akuyamba bulijjo okutambuza emirimu mu Kampala nvuddemu kale. Era ndowooza Salimu Sale yakola ebintu kubanga bw'abanga yabadde awa Lukwago obuyambi yagamba Kolo nti ndekeddawo, yalekeddawo Lukwago yagudde. Njagala kumanya obuyambi Salimu Sale yabuwadde bali mwezo oba nedda. Bw'abanga abadde awanga Lukwago mu nkukutu baddukanye Kampala, siina bukakafu oba bujulizi nti teyawadde bali mwezo, asobola okubanga naye yamuwadde. Kino nno kyongera okulaga nti bwe tugamba nti Uganda teyina opposition, nabagamba ddanzije mbagamba lunye nti Uganda teyina opposition. Abantu aba opposition ya Uganda bali bantu ba bulijjo abatayagala gavumenti eno, be bantu ba bulijjo ate nabo bagikyawa okumala eddakiika aga. Kasita omusajja we waffe Bulamungi avuga akagaali n'akuba ekinnya, oluwagi ne lukutuka, oluwagi lw'akagaali ng'ayomba. Ne gavumenti eno, lwaki gavumenti eno tetukolera mazira? Kale obona mazira olw'akagaali ke. Kasita atuuka mu ttawuni n'afuna ssente ezitereeza oluwagi, ebyo biba biwedde, tuddamu kumunyumiza. Nawo abali mu opposition nga baagala buyinza bateekwa okukiwa obudde okulaba nga abantu bali bwe bati. Bano abalala bemuwulira muno mu Kampala nga baleekaana baagala mirimu egyabwe n'egya famire yaabwe, abamu baagala bifo. Mpulira mbu muno mulimu abantu abaagala ebifo, batoola ne ssente ne bagula obwa minisita. Mbu waliwo omusajja gwe nalaba ku TV n'enseka nnyo, yagenda mu kooti nga nti waliwo omuntu yamulyako miliyoni 5. Musajja yali musajja mukulu, musajja mukadde, bamulyako miliyoni 5 wano mu Uganda, mbu nga bamusuubiza nti yagenda okubeera minisita w'ensonga z'abakadde. Nabandi atindika nti what type of ineptness, I'm fearing to say stupidity, but ineptness, let me use a honorable word. What level of ineptness can I have? Nenkwata miliyoni 5 ne bwe ziba 5 ne bwe ziba 2 nti ngula kwa minisita. Emiliyoni 5 zimmalira ddala bulungi okuseetinga obulamu bwange, nembanga bugagga bwenzimbye, batabani bange balyako ne bazzukulu bange. How do I sacrifice my 500 million that I'm buying to be a minister? If this one is a young man, nandigambye this man is a young. Naye musajja yali aweza emyaka nozanga nkaaga era nga bamugambye nti obwa minisita bw'osasulira gw'ogenda okubeera minisita w'abakadde. So n'abamu bano bemulaba nti opposition abamu baagala bwa minisita, era w'olabira nga abantu balowooza nti okuvuganya gavumenti kitegeeza kufunamu. Obalaba ku mukutu guno, gwe walya oli state agent oyagala mulimu, oli walwanga nti it is time for okwetega. Okwetega okukola ki? Nze muya kwetega kukola, tukwetega ndu what? Sisobola kwetega ku bwa minisita. Nyinza n'okuba nga minisita ebintu byakola sibimanyi. Siyinza kwetega kufuna mulimu mu gavumenti kubanga nkimanyi nti obugagga obusinga tebuli mu kukolera gavumenti, buli mu kusuubula, buli mu makolero, manufacturing, industries and private sector. Kyerabireko nti abagagga bonna abasinga mu Uganda, in fact omusajja asinga obugagga mu Uganda naye mubabuulire, the richest man in Uganda bamuyita JB Muwonge, musajja Muganda wadde mwe mugamba nti abanankole be batutte buli kimu. The richest man in this country is a Muganda, bamuyita JB Muwonge. Aguze buli kizimbe muno. Bangamba the last purchase yakola kye kizimbe kya Ponye. Ayina yiika 35 ez'ettaka wakati mu Kampala. Buli yiika, no, ayina yiika 10 ez'ettaka mu Kampala, yiika 10 wakati mu kibuga Kampala. Buli yiika ajagala miliyoni 35 eza dola. People joking.
omanyi miliyoni 3.5 kanzibalemu wano calculator yange ro kanzibalemu wano miliyoni 3.5 eza dola kanzibale tubale naawe tegeera abantu kye batikola wano 35 million eza dola times dola kati mu Uganda eri ku 3.54 that's 123 billion 900 million ettaka eryo bw'aba alikuguza ng'olitwala ate size ezo kat times 10 ndowooza eno trillioni emu mu billion 239 muntu munnayuganda ali wano yasinga obugagga taye tayogera talabika tayagala kumanyibwa yeekweka eyo naye abamumanyi bamumanyi the biggest kati na bano bahamu ne basudiiri abo abamu mu batankana mbu obugagga bwabwe waliwo amuli emabega teri abali mabega sajja bakoze sente zaabwe sudiiri azimba buli lunaku okuva nga 1 January paka nga 31 December munnayuganda ye sudiiri yafuuka munnayuganda talina nsi ndala gy'amanyi cannot set anywhere is a Ugandan naye kale the richest among all is JB Wong. Kale bw'oba oyagala bugagga ng'oyagala sente ziri mu byabufuzi bannabyabufuzi nga nange mwendi budde bwa kampeni bonna babumala mu kunoonya bagagga abo kusabiriza muzeeyi ne bonampaya amafuta muzeeyi ez'ebipande muzeeyi ki kati olw'okuba nabali abamu baagala ensi ennungi abagagga abamu bagaba ssente baziwa bannabyabufuzi ate waba oludda lwonna bawa abali mu gavumenti n'abali mu opposition batuwa nange bampaako ssente za campaign naye nga mpa kimanyi nti ndi ku ludda naga nti okay mugende ffe ebyammwe mugende mulwanire eyo fajja gwe tubeera naye so babawa era nina okulowooza nti oba ssente za hamu ze zaakubye lukwago ate mu bagagga abali mu Kampala abagaba ye hamu mute kizibu okusinkana hamu n'omutunula mu maaso ne mwogera ne bw'oba tomusabye ssente n'ova nga talina kyakuwadde hamu anyumirwa nnyo okuwulira abantu aboogera ku bye bagenda okukola kasita omutandika ng'omulaga nti Haaji nina kye ŋŋenda okukola nze Haaji bw'onfuna obukadde 2 njagala genda mu kyalo waffe kulima akuwa ssente kyobola abantu abamu abamutuukiridde abakolaganye naye bamwagala nnyo bannakampala baagala hamu nno nnyo era lwakuba abamu teboogera naye bw'obuuza mu bannakampala wano abalidde ku ssente za hamu bannabyabufuzi abagenda ewo zino n'abatali bannabyabufuzi bangi nnyo hamu tasosola mu bantu ng'abawa ssente mbabuulira n'ebintu by'empiseemu aba opposition abawa hamu tayinza butawa Ssemujju Nganda ssente ng'agenze gyali bukubawa opposition abawa ssente naye asinga kwagala nnyo kuwulira nti nina kye ŋŋenda okukola Haaji bw'onkwatirako Haaji nsindikaamu ŋŋenda kukola kino nasooka okufuna ssente za hamu namuguza matafaali Haaji nze nangamba okola kimwe nkola ku TV right nga bw'ondaba naye nina nkuba amatafaali okakasa nti nina amatafaali oba yali alowooza nnimba nangamba nina wenzimba awo saidi za Lubaga awo Namirembe awo ogalina kati konze sindika agakebera nalina amatafaali emitwalo eki twali tugatunda 270 nagamuguza 310 gonna n'agasomba n'agatwala because supporting oli bwakugulako ebintu nga wabaliddeko amagoba oba okola sali mu kategori eyo ne waba sudiiri naye awa bannabyabufuzi ensimbi naye ziba zakyama ate awamu be yeesize naye abamu
abawa. Kikyeŋŋamba nti abantu abategeera bakimanyi nti kirungi okuba n'abantu abalungi abakulembeze kababe opposition oba ba NRM. Kale ndowooza Lukwago bwe yakayukamu ne Hamu n'akayukamu ne Salimusale, awo ndowooza aliwo abantu bangi abaagenda. Oyo muntu owokusatu ku bantu betooza nti they were fierce fighters of the opposition. Tugende ewa Sseggona. Medard Lubega Sseggona, puliida omugundiivu, omusajja omugezi, omwogezi lusirizantamu, omukungu mu Bwakabaka bwa Buganda, yaliko Minisita Mengo. Wali tolowooza nti kisoboka abantu b'e Busiro okumuggyayo? Kuba ate Sseggona bw'aba ayogera ku Museveni talina bigambo bimuvuma direct, yayita wala, naye ate message ye yali eba ngumu nnyo. So nange nali ndowooza nti ebyo byakola abantu beewuwe bye baagala, naye yasigaddeyo. Abantu b'opposition balowooza nti be babadde ebikondo bangi baagudde, ate nga saagala kunenya Museveni nti Museveni yabalwanyisizza. Abantu bennyini be tuli nabo kye tulowooza nti mbu tuli mu struggle tulwana, bo si kye bategeera. Ekyo kitulemye okuyiga. Bwe tunaakiyiga kijja kubeera kyangu okumalako. Tebategeera ekyo, bategeera kirala. Tewali nsonga ndala eyinza kunnyonnyola lwaki abo baagudde. Naye Sseggona nnyinza okulowooza nti ensonga abalonzi baazoogera abamu nti ayina amalala. Sseggona musajja w'amalala, no doubt. Ge bayita nange nkakasa nti Sseggona musajja w'amalala, naye amalala ga Sseggona ge g'okwekkiririzaamu n'okwewaaniramu ekyo kyali nti amelooya. Sseggona ayina amasappe ze nno. Abantu bano mbadde nabo, njakuwa ekyokulabirako kimu. Olunaku lumu nali ne Oweekitiibwa Sseggona ku Protea Hotel, n'aba ne kyayagala okuwandiika. Sseggona ono n'amagamaga nga tewali peeni. Ne nkwata obupeeni obwo bwe bagaba mu hotel obwo obwa bbulu, ne nkamuwa awandiike. Nakamuwa nkamuwa atunudde ng'omuntu gola yet, nkamuwa atunudde. N'akwata mu kooti wano ku sayidi ndowooza yali agitadde, peeni yali agitadde w'atera giteeka, n'akwata n'aggyayo peeni. Peeni ey'emu gye yawandiisa bagigula $10,000. Kati gwe ku mukutu oyinza okulowooza nti tewali peeni egula $1,000. Peeni Sseggona gy'akwata gy'akozesa gy'awandiisa, ewandiika bwino buddugavu ya black, egula $10,000. Gendayo ng'awandiika $1,000 gya vaayo naawe. N'aggyayo peeni. Nze kye nakola nasoma ku peeni ye. Nga sizeezo ne ngisaakinga kuno. Njagala kujjukira we nawandiika erinnya lyayo nja babuulira. Egula $10,000. Kati Sseggona bw'aba ne peeni eyo bw'etyo, ye nga yalaba ye quality ye, essuuti, taayi, essaati, engatto, stockings. Abantu abamu balowooza nti kuba kweraga, bagayita masappe, baga nti oyo wa masappe. Kati bwe baga nti oyo wa masappe kibategeeza nti bajja kumuvaako baleeteyo bakifuufu, era kye baakoze.
so kitegeeza oba Sseggona teyategeera balonzi be. Did he read and understand the nature of his electorate? Oba abalonzi be bataamutegeera naye oyo bye nawulira kuba baayogeranga w'amalala alina amasappe beewaana nnyo mbu baasoma baewa nnyo mbu ow'ekitiibwa batendeke simanyi baatendekebwa, which was true. Kati Sseggona amanyi nti kituufu muyivu mutendeke yasoma, okumugaana okyogerako n'okyewaaniramu waakiri omuleka. Kati ne Sseggona ku mugaso gw'abadde nagwo omunene mu paalamenti ya Uganda naye yagudde. Nsobola okumenya abantu bangi naye njagala malize n'abantu babiri. Kiggale Asuman Basalirwa oyo waffe Omusoga, puliida omulungi ennyo. Asuman Basalirwa puliida omulungi ennyo, era abadde mu paalamenti tusobola okwogera kati nga bakugamba nti lwaki sipiika wa paalamenti ono aliko Anita Among bagamba nti akolagana nnyo n'aba-opposition, naye alinga Museveni yalaba ekirungi ekibalimu mu nsonga za paalamenti. Kuba paalamenti about mateeka, mu nsonga za paalamenti mu by'amateeka Anita Among abadde akozesa nnyo ba Sseggona, Asuman Basalirwa, Abudu Katuntu okubeebuza kuba babimanyi. They understand law, parliamentary, what constitutionalism byonna paalamenti byekola, ng'abakozesa nga mmundu mmenye. Abawutta bagambye nti abadde azimba force alwanyise Museveni oluvannyuma afuuke president, but Anita Among cannot become president. I don't even think she has aspirations of becoming a president. Anita Among is too loyal when she chooses to be. I can bet on that. Anita Among bw'asalawo okubeera loyal abeera. Ekimukozesa n'aba-opposition okuba alina ky'amanyi nti bakimusinza nga yeetaaga akibaggyemu. That's how Asuman Basalirwa. Now imagine okubanga mu paalamenti eno balooya abo nga Asuman Basalirwa avuddemu, naye ensonga ze Abasoga baziŋŋamba, baŋŋamba ebintu bibiri era ne mbimugamba, baŋŋamba nti ekisooka mukodo. I was there. Abantu bano ffe tetuzannya byavuze nti we are just here. Nagenda ewa, I took time nti akola banne musajja wange nti mulabule takomawo kozi ati muyinza nti mukodo kyekisooka so tagaba. Ekyokubiri aliwo okujja eno yatwerabira taidha. Ekyokusatu abantu abaamukolera yabeerabira. Kati oyo naye yagenze. Opposition yafiiriddwa nnyo abantu baayo bewandiisa abagundiivu okusinga NRM. So Asuman Basalirwa n'experience ye mu mateeka. Asuman Basalirwa musomesa w'amateeka era ne bw'abadde mu paalamenti wano ng'afuna obudde n'agenda asomesa ku universities eziwerera ddala wano mu Uganda esomesa eby'amateeka. Is a teacher of law. Musomesa waago nga Yusufu Nsibambi ono gwe muliko gwe mwogerako. Ndowooza olunaku lw'enkya ngenda kujja mbasunsule Yusufu Nsibambi ne ttiimu gye yatutte owa Mwami Museveni. Nja kujja lw'enkya. I will do that tomorrow. So oyo naye yagudde. Katumalirize ne Mathias Nsamba Mpuuga. Mpuuga naye si musajja mutene. Yasoma puliida kati lawyer, but before becoming a lawyer, Mpuuga musomesa wa business, muyivu mu ebyo. Be baana ekibinja ekyenjawulo Mengo be yatendeka deliberately
kubanga mbagambye nti tetukyalina budde butendeka bakulembeze baffe naye Mmengo yakikola. Oweekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogere mwebaza abaana abo be yasembeza n'abawa obudde n'abagoberera n'abeera nabo n'abaleeta mu bukulembeze waddemu abasudde naye balina contribution gye bakoze. We cannot forget them. Tumwebaza. I thank him. Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere abatendesi. Edda nalowoozanga nti Ssaabasajja Kabaka yakikola yasiima wabeewo abavubuka baaba atongozza abasuumuuse batendekebwa okuzanya ebyofuzi ebirungi. Naye engeri gye sirabye nga Charles Peter Mayiga akikola so ndowooza nti tekiri institutional nti Mmengo yeekikola. Omuntu ali Mmengo afa ku Buganda eyaleero n'enkya yakikola. So Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere ttiimu eyo nagye twayitanga eya Ssuubi eyo yonna eyo yagisembeza n'agitendeka n'abasindika bakoze bulungi wadde mu abasudde their legacy will stand. Tunaabajjukiranga ebbanga lye babadde mu byobufuzi tebatuswazizza. Bayinza okuba waliwo we baakyama, abamu ne bakola ensobi naye baakyama. Njagala kumaliza n'ekibuuzo kino. Ddala Bannayuganda struggle gye mugamba nti gye balimu kubanga bali mu struggle ate eggye lya struggle lye balina bayinza batya okuliyiwa lyonna? Tugambe nti abategera struggle be batono ate nga mugamba be bangi era akalulu baakabbye. How would a credible population sane and alive to its own living dump dustbin excommunicate people like Mpuuga, Sumani Basaalirwa, Ssemujju Nganda, Erias Lukwago, Lutamaguzi n'abalala? There are two answers to that. One, that they do not believe in some of these people. Nga bw'olaba nti ebiyita ekiro bisiima misana. Ebibaddewo bitulaga nti abantu bano betulowooza bulijjo nti bali mu struggle balwanagana ne Museveni si bye baliko. Bangamba nti Lutamaguzi is a creation of Salimu Sale era naye lumu Katambi weekali nga yeebaza General Sale ogenda e Nakaseke ne Ssemuto okulaakulanya ekitundu ekyo. Katambi weekali kati juzi avayo Kekema okukaaba Twawa ng'entulege. Salimu Sale yamukubye yeyakulidde abamubba akalulu abuuza wavaawa lwaki wajja ewaffe nga yeerabidde kye yasooka nti yamwanfuusa obw'ekikulu ekyo. Bwe mulowooza nti mubikola e Kampala ng'abantu tebabiraba, abantu babiraba. Lukwago bw'aba alwanyisa Museveni ne wavaayo akabaluwa ewa Salimu Sale nti okolagana nabo, ekyo abantu bakuggyamu obwesige. Kino kye kyeyongedde okweyoleka ne Mwami Yusuf Nsibambi bwe yatugambye nti luno lwe mundaba si lwensooso okugenda wa Mwami Museveni, bulijjo tusinkana. N'omwaka oguwedde 2025 nasinkana Museveni emirundi 3, tewali nsobi mu kumusinkana naye mwateesa ku ki? Enkya njagala tunule Yusufu Nsibambi n'olugendo lwe wa Yoweri Kaguta Museveni. Leero njagadde concentratinga kubalaga nti eggye lyammwe ery'opposition abantu bemulowooza mbu awe bali ku ludda lw'abantu kubanga ffe muyange ogenze mu NRM, simanyi ogenze mu PLU, ogenze wa mutane wa Museveni, mulidde mu bantu olukwe, mutukunamidde, mutuyiye nnyo. Kati bali abataabakunamira ne basigala nammwe mwabasudde.
temuyinza nga nti bonna bababbye. Nedda. So no one is safe. NRM nayo teri safe, nene opposition nayo teri safe. Endowooza yange eri nti omulembe guno oguliwo Mukama ateekwa kuguyiwa gwonna, ffenna oba atutte tuveewo, aleete abaana baffe bakole ebyamagezi. Ffe mu byobufuzi tuzannyiddemu buzannyisi ne tukola bya busiru. Lwa Katonda n'ensi yange mbaagaliza bye munjagaliza ku SML News Yugi. Nze Sir Simon Muyanga Lutaaya.